gwawo ttiimu ya Mpuuga yatutte Bobi Wine mu kkooti ng'eyagala Bobi Wine ne Nuupu babawere okulabika ku ballot paper for 10 years. Nkoowola babuloga mwenna, nkoowola bannayuganda mwenna, nga bwe tuli mu kumobilizinga for a protest vote, mbakoowoola mwenna beegayiridde, mbakoowoola mwenna bannayuganda nti eno yebebeera emmanduso yaffe. Akalulu kano, omusango guno, olunaku lwe gugenda okuwulira, nkoola bannayuganda bonna, Uganda yonna, ffenna tugenda kweyiwa ku nguudo mu bitundu byaffe. Countrywide protest. Museveni tegeka amasasi agamala, tegeka emmundu ezimala, and tugenda kukikola consistently. Tukooye akamanyiiro. Tukooye akamanyiiro. Wano abantu abalala babadde bavuganya Museveni ebbanga lyonna uninterrupted. Kati tulaba wano abatwala mu kkooti. Tasobola kuba nti Kyagulanyi lwazze okwesimbawo. Mwagala muwera for 10 years. Ne National Unity Platform for 10 years. Nga tebirabikako ku ballot paper. Twabakoze eki? Museveni jjawo bujja akalulu. Togenda kozesa bamafiya bo, bakozi bo, nga beerimbise mu opposition ba Mpuuga nti balemese omwana w'abandi Kyagulanyi. Atuyambye n'atulaga obubbi wammwe, obunnanfuusi bwammwe, enkwe zammwe. Tetugenda genda konna mu kalulu nga Kyagulanyi tali ku ballot paper. Mpuliddeyo abagamba mbu babaaninga Kyagulanyi afunuka. Tetwagala candidate mulala. Tetwagala candidate mulala. Twagala candidate omu, Kyagulanyi Ssentamu on the ballot paper. Teriyo bya kunominatinga mulala. Twagala omu, Kyagulanyi Ssentamu ku ballot paper. Gwe twagala. Nkoowola bannayuganda bonna nti kano kamanyiiro. Mpuuga temugenda tumanyiira, temugenda twesibako. Nga ne civil gy'oyina. Akaseera Besigye ke yabeerera on top for 20 years, tewali kifo ky'amanyi kye wayina. Wabula Bobi Wine lwazze n'akuwa ekifo eky'amanyi, n'akuwa obwa commission, n'akuwa obwa lot. Ng'olwaninga almost 5 billion a year. Kati essaawa zino oyagala musasulamu bw'otalabikira ku ballot paper. Nkoowola bannayuganda bonna. Olunaku Mpuuga omusango guno baguleeta mu kkooti, mbakoowola ffenna tugenda kuba ku nguudo za Kampala, zaali bibuga ebyenjawulo. Without Bobi on paper teri kalulu. Without Bobi on paper, without National Unity Platform on paper, teri kalulu. Tugenda kuba malako emirembe. Tuli serious, mwe basimanyi bandi mu kutimba bupande mu njagala bwa kasa, simanyi bwa chairman, simanyi bwaki, bwe mu simanyi bwa Lord Mabiki. Ebyo na msoke mu biveeko. Ogenda kugira ku pateki. Ga pateyo n'omukulembeze baba tutte mu kkooti. Fena musoke musse mundu wansi. Tuyina okuzikiza luno olutalo lwa Mpuuga lwatadde ku Kyagulanyi. Butagenda kulabikira ku ballot paper for 10 years. Ne National Unity Platform. Tetugenda kubagolola ettumba bisajjamu. Temugenda kumanyiira mwana. Obuzo biwulidde ebintu nno si byangu naye nga kyensobola okukakasa nti NUP erina bannamateeka abemmanyiko ab'enjawulo ate nga omulimu guno bagutegeera bajja kubbinkana era tusuubira nti obuwanguzi bwokka bwe bugenda kuvaayo. Ensonga eno yennyini nalabye omukulu Waifuswa Mufumbiro ono nga ye deputy spokesperson w'ekibiina kya NUP era naye yayogeddeko. Mu bigambo bye yayogedde bw'ati. Mathias Mpuuga yagenda mu kkooti n'awaaba ng'awaaba
through omuyambi we nti Kyagulanyi tebamukiriza okwesimbawo okumala emyaka 10 nga akalulu kali kawedde 2021 nga kawedde obanga tikano misango giri kati mu kooti baagala kumuziyiza kwesimbawo mu 2026 kubanga General Museveni alowooza nti mu Central Region awasinga okuva amaanyi amangi okukira ku malala nga tegali bogged down by security forces n'ebirala bematiza nti kino ekisaawe bakyonoone bakitekemu baspoiler baletemu abantu nga Bampuga kubanga ne Bakatumba Oye baalimu kati balese Bampuga Oye ekiresa Bampuga Oye bo tebafaayo era yekyobola bakutegeka ti alibeera minisita mu gavumenti eddawo nga Joyce Sebugwawo nti tukolaganire wamu gavumenti tuteese nayo kubanga bo kati bali mu byakwegwanyiza kakati ye alafuuba n'okulaba nti nobwajja okujja okwogera omulaba ajja kwogera ku NUP kubanga bwe buvunaanyizibwa bumuweeredde okugikkakkanya okulowooza nti yasobola okujjamu ettutumu naye nga temuli huyo hakuna faida tu hakuna faida huyo na mchezo huyo muntu wa mchezo finito huyo muntu wa mchezo oyina kugambye nti ebimu byayogera tabimanyi omuntu eyali munda mu kibiina nga ali ku lujjuliro wali ogamba oti ebiseera ebisinga yabimalanga mu kuwummulamu teyatulanga nkiiko bwe bukyoba otwala yali bize mu kuwummulamu zobiwulira ate munange olunaku lw'eggulo olunaku lwa yesterday sorry batuute oba bakutte munnamateeka wa Dr. Kano Kizza Besigye omukulu kanso Aaron Kiza ono nno nakugambye nti akoze ku misango gy'abantu bangi mwe muli omwami Kakwenza Lukirabashaija ono omuwandiisi w'obutabo eyatulugunyizibwa era essaawa eno wetwogerera yagenda mu exile n'engeri gye yavaamu aneeno mu ggwanga Uganda Mukama yamanyi naye nga azze nga amukolerako nnyo era okukakkana nga awangudde naye olunaku lw'eggulo yabadde wali mu kkooti okukakkana nga bamukutte era kyetwategeddeko mbu ajja kubanga amala emyezi 9 emabega w'emitayimbwa onakyogeddeko bw'atyo agezezaako okuba nga analyzinga ensonga ye mu bigambo bye bw'ate bw'agambye waliwo engombe egamba desperate times call for desperate measures. Nze ngamba yessaawa tukozeseeko ku ngombe eno. Tosobola keera ku makya n'okwata bannamateeka twogera ku baana abasomye amateeka okumala emyaka 25 nga bamanyi ekyokukola n'obatwala n'obakuŋŋaanya n'obatunuza mu basajja abeeyita abalamuzi abatakolangako yadde ne ku bakos abamu abatalinnyangako yadde ne ku yunivasite wabula nga batudde awo olw'ebiccepe bibeetimbye ku bitogi byabwe olw'ekiyunifoomu kye bambadde. Abamu bayinza n'okuba baasuze mu mwenge, abamu nga baasuze mu marwa. Tebabeerawo na mbeera yonna yakweteekateeka nti nze nga munnamateeka, nze ng'omulamuzi kakati nina omusango ng'ogwa Dakitaali Kizza Besigye gwe ngenda okutuulamu, gwe ngenda okuwoza. Abaliwo nga bannamateeka ab'amagye azuukuka buzuukusi n'afuluma enju ye nga yasuze mu kunywa marwa, yasuze mu kunywa mwenge, naye n'akeera najja ye mukyayita kooti. Mweke muyita ka tribunal bo bakalabanga kooti. Tosuubira nti omuntu oyo agenda akeera ku makya kuwa omwagaanya ogumulaga ekituufu kyaliko, kubanga n'ekituufu takimanyi. Wabula ye kyakola awo kyatudde essaawa ezaawo watudde kyakola akikola on orders ez'omuntu omu. Nalabye embeera gye bayisizaamu Aaron Kiza olunaku lw'ejjo ku court martial. Ne kinzizaayo ku vidiyo yange gye nakola abasinga ne munvuma ne ngamba Ssaalongo Erias Lukwago
awo awantu we mwagala okwexercisingira amateeka wantu wakyamu kifo kikyamu si kituufu si we mulina okwexercisingira amateeka ako muli mu kakooti ka Kisekwa ka tribunal kyemukola kikyamu tewali agenda kuba wamwaganya kwexercisinga kiyitibwa mateeka awo mu ka tribunal ako akiwuliriza naawe jjo kyetwafunye abasajja bayagadde okulaga Ellen Kiza n'abalala bonna nti ffe wano temutunyumiza mateeka gammwe ffe wano kyetwagala kyetukola era temutwefuulirako bagezi wano si mwe mutusalirawo someone n'atuula n'akwata munnamateeka n'amuyingiza akaguli n'amusalira nga tamuwadde nalukusa lwedifendinga n'amusindika ekitalya yeebakayo emyezi 9 kikulaga ki Isaac Semakaddi president wa Uganda Law Society ekiwandiiko okikoze tusiimye naye I think kibulamu tuli mu desperate times which need desperate measures ndaba bannamateeka bangi nnyo naye bakolera ku Twitter okwo nze I think it's high time bannamateeka mwekuŋŋaanye wabeewo ekikolebwa wekuba ku boycottinga kooti ziboycottingibwe at least katulabe ab'amagye nga ne mu civil courts be balimu ne kana akamanyiiro we mutaka mmwe mulina okukomya akamanyiiro kano at least omuntu wa wansi kalabe nti bannamateeka balina kye batandisewo balina kye bataddewo ekyomuzinzi munnansi naye asituke akimanye olabo bannamateeka olwaleero nabo basituse banga twalaba ku basawo nga basituse katulawe tulaba ku bannamateeka nabo nga basituse osanga munnayuganda ono anaazuukuka n'akimanya nti we are in desperate times essaawa etuuse tulina okwenunula nga I think bino ebiwandiiko newe munaabikola newe munaabiwandiika waliwo ekirina okukolebwa okulaba nga kakangalu kooti ako kavaawo naye ne mmogye tunaayingira kakangalu kooti mwe bannamateeka abaana abasomya amateeka nemutunule nemugasimbagana n'abasajja abasiiba mu tonto abasiiba mu walagi ne bajja nti be balamuzi tetugenda kubaako nakyetukola tujja kubanga abaligolizing akantu ako abaka verifying nti kituufu kabeerewo ka operating free Aaron Kiza. Yes, ate nga tuvuddeko omunnange mwana mulenzi Rodin era nga abasinga obungi gwe tumanyi nga Kabaka omunyiivu era mukambwe ku nsonga za Palaso ne Alliance Ken agambye nti yandibadde asuubira Palaso okuba nga ali mu kkomera ye kiki ekigaanyi abakubanga ekabako yakutte ejjambiya kati singa ndi kitalya nga ndya Basha Media tekubuzaabuza ggwanga na kutusembya bannaye mubuulire abantu ekituufu mbaoli bw'ajjayo ejjambiya mu mukwate oli bwa pesimu kwate oli bw'anakula kino sibako temuleme kubuzaabuza mbu babadde oli n'agenda ewa munne kyale wange kyalayo mwe mukyale kyale bulijjo tubagamba kati kyalako ewasa bulijjo tubagamba mukyaleyo kyalayo omala osalewo akabako otegere mbu sikuma ate ye omwana mulenzi atenda Sanya Sanya nakyankalanyiza eggwanga oyinza okugamba nti nooba ki naye yajjidde mu gwiya nnene era onaagambye nti bukyanga NRM sayininga yasayininga mu Sanya abasombera olusombera ate abawakasavu kanyama bwava ku Museveni bwadda ku Muhozi bwava ku Muhozi bwadda ku Balamu bwava ku Balamu bwadda ku Furufiga yankozesa oluvannyuma lw'okubagamba nti nze Sanya maze emyaka 4 seegatta n'ansaasira n'agamba nti era mbadde mbeera emakindyawo nga Furufiga akolana mukyala wange teri kisinga kunnuma nti Furufiga yansiiga enziku abo babo batwalire matatu twala matatu bali basayininga nze kyokola basina kuwala nga NRM ina gwe sayininze ng'emutute sina kuwala mmanya kuba abo tebalina magezi gasobola ku maintaininga muntu nga bamusayininze obusirusiru obuli eyo namanya nga tulinde bulinzi few moments later ojagulya kati gugo aguvuga aguzza waabwe and from the beginning nga bakamusayininga yatandikirawo bakubirawo owuni goro
twabba obululu bwa Kyagulanyi konze iyi nemmanyi eyo oni goro munda mu katimba zanywa naawe ezaawera tuba tuli awo n'aleeta endala yagijjira ddala eno mu box ku box paka mu katimba nti bwengezanga n'enfa mumanya gavumenti yenzise nti ate kiki ati gavumenti yeeyina emmundu Kyagulanyi talina mmundu konze wangi ate Kyagulanyi yabayingiza obuyekera eggwanga mwali mugenda diyekera mutya nga temuyina mmundu nemmanya neyo oni goro bagenda okulaba nga amagoro gasusa omusambi gwe basayinize ne baagala okumwetikkula tabalemeredde okumwetikkula era okuwulira nagenda okuwulira waneno nga full figure oza mbo ngenda musiba namuguddeko emisango konze alimba ki mukamaawo yabalumba makomera encha neggulo ng'akuba vivi kubegayirira abajje mu makomera abeetikkule kwega gwosuubira yagenda kusumulula nga gwosiba. Can it happen? Nengamba ono aba yefumbafumba ki omusajja yakuba vivi ebbanga ng'agala kwetikkula basibaabo kati ogenda muzaayo oyo takyasibwa yamala dde okusayininga insurance police mwakoze ensobi ne muva ku ndagaano kati enteekateeka yonna yagiye enteekateeka yaabwe yonna gye babadde balina kubanga abo abaana tebabaagala nga balamu ekyo kyolina okukimanya because those are witnesses crimes against humanity abo ba witness enteekateeka yali ki bajje mu kkomera bateeke ebweru obateeminge bagusombere Kyagulanyi bagusombere Nuupu bagusombere Kyagulanyi bagusombere Nuupu after some period of time mubanyige mukizanye reverse psychology nti bano babase nti engeri gye babadde bavuma Nuupu babadde bavuma Kyagulanyi kati be babase nga bagala bakivugiraawo Allah Saanya alinga aliko Katonda we yagukyusiriza onage mundu ninagitunozeeno we watuufu bano be batuufu yabawonyeza era bano be nalabye gundi balamu gye activatinze bandi badde abo bagezi ne badda ku side ya Saanya nga bw'aba gusomba ati bali eri emabega bawaga bagamba Saanya twala is saving you buli lwe munaabeera awo nga mugutunuzeena abo abasajja balina okubanyiga tebabaagala nga muli balamu gwe nga tonnabakolera abo abasajja olina okwebuuza ebintu bino wammanga. I always say this nti weebuuze mugaso ki ennyo gwogenda okuleeta gye bali ogusinga abo ababadde nabo obasinga ki be babadde nabo ne babakozesa ne babadampinga kyakubiri bagenda kuwasene emmeka ezikyusa obulamu nga bwe baali bazuwa ddaani obulamu ne bukyuka be bazuwa basiru gwe mugezi okusinga nti gwogenda zikozesa nnyo n'amagezi mangi okusinga abalala wamma Saanya abo twabakukwasizza Kasavu Kanyama bagabule oli sayiningi yaabwe so bagabule nga bw'oyagala ffe tetukuyinaako buzibu ffe tuli eno tuwaga buwazi ani omulala enjoyinga few moments leeta eno waliwo we babeerera waggulu omukwano nga gubasaza mukabwe ebifaananyi ebifuuke nga bayagala otufuukira ekizibu netuga ffe tulinda few moments leeta so tuli ku biberenge ate ye omwana mulenzi ayekolera alabudde omanyi ye ebintu bye ayogerera mu ngero omwami oyo naye alina obubaka bw'ayisizaawo agamba nti alina amatu awulire. Bakomrades ekyokulwanyisa ky'okutiibwa temukijajamya n'okutiibwa kibeera kyakulwanyisa. Towanga omulabe wo omukisa gw'okubuuka olukomero olubadde lukuziyiza okukwatibwako. Ate n'ekirala bw'obanga n'omuntu atakwagala nga naawe omutegedde nti mulabe wo tomuwanga omukisa ogw'okulaga ensensonga lwaki bulijjo takwagala era tomuwanga omukisa ogw'okulaga ensensonga lwaki bulijjo yalwawo okugiraga nti takwagala. Twegendereze n'eddamiizi ze batutega. Si buli kakoofiira k'olabye nti oyo abeera mulaba ofulumya amasasi okube. Oluusi kabeera katego nga bakakuteze ofulumya amasasi mangi oyonoonereko obudde n'ebyokulwanyisa. Omulaba akulumbe nga totegedde ng'akuyise mabega olw'ensonga gwe fokasi yeebadde kakoofiira kano akakuli mu maaso naye nga ye emabega ali mu kwetooloola ate okyuka otuuka okumulaba ogalule emmundu ng'ebyokulwanyisa bigiweddemu. Yenze yeekolera itongwa. Abaffe tuli ku NCK TV era munnange bw'obanga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga tulina amawulire mangi nnyo ddala kugamba bugambi nti munnange tovaako tambula naffe
era tusiima nnyo tusiimira ddala okubanga obeerawo buli ddakiika buli katikitiki okubanga tukuwa amawulire ag'enjawulo gwe tuzikkalira nywera mbenga ndukuwa sigala naffe tuvaawo tukomawo.